akabina kanyenyeze kakase Matu Sambagala Nsanyuke akabina kanyenyeze kakase Kate mbozi jendese achikande omuvubuka okunyumya eddabu ebyali kutunumiza nayiro ne Suzana tezedongoze mabu mubuvubuka ffe siriki nanje tugenda amazina ne tukutokanga kati ggulu nanje nziwe amazina n'enjambala byakyuka amazina pakagulu amatundu egaffe matugakiwato na kabina emmeeza zaninnyako nga bayomba mumbuulire byammwe byali bitya Matu Sambagala Nsanyuke enyenyezanga mukadde akabina kanyenyeze nkakase Halima Sambagala Nsanyuke enyenyezanga mukadde akabina kanyenyeze nkakase twasukumanga biri abaana netutikita kino ekibansula ekyaleero ffe twakirabakodda ng'engatto yakabonya takirina onoodigirira wakwe n'okubafula onooyitirira n'oba wakabi olwo n'oyimirira ng'olinda emmotoka ekutwaleko omusajja ow'ebbeeyi alina kubanga mugazefa olw'emizigo emingi emudinga nsawuka eri zennakuba babuseleketa Matu Sambagala Nsanyuke enyenyezangamu akabina kanyenyeze nkakase Halima Sambagala Nsanyuke akabina kanyenyeze nkakase Okay, nyenya 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 Halima nyenya 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 mama nyenya 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 ganyu nyenya Hola omanyi abakadde balina ennyenya gye banyenyaamu ulira tugende Mama Sambagala Nsanyuke enyenyezanga mukadde akabina kanyenyeze nkakase Halima Sambagala Nsanyuke enyenyezanga akabina kanyenyeze nkakase Bambe Sambagala Nsanyuke Gambia Sambagala Nsanyuke Halima Sambagala Nsanyuke Omwana Sambagala Nsanyuke ebyaffe byakakati no sirimu yabalesaaki omanyi mama pull it down low omanyi wetwakubira give me the keys wetwakubira akayimba kano nja kwebaza nnyo mama put your hands together for Mama Halima. Everybody put your hands together. And I want to thank you so much, mwebale nnyo. Thank you so much for coming to support this lady. I've just made 30 years in the music industry, but I already feel tired. So put your hands together for 50 years in the music industry. You know, she's the only woman in Uganda who has ever built a studio, put up a radio, and brought up the top 16 artists in Uganda. I did not attend the rehearsals because I was in hospital. From my tour, she kept on calling me every other day because I had to be there. Even as I speak, I'm not in a good shape. I know. But guess what? I'm so happy that I'm here on this day. And I'm so proud of you because you're the greatest mother in this music industry. And may the Almighty God bless you because you've done your part
You have done your part. Okoze part yo. Tewakyali akubanja mama. Thank you so much. Kati embozi gyendese ya kikadde omuvubuka. Omanya akayimba twakayimba kati nze muvubuka. Naye kati nina amaaso gendaba bigamba naawe okaddiye. Unze mujja kumpuliramu omwasi nno. Alalala, enze njegere nazikutudde. Tewali gye ndaga. Tugende. Halima Sambagala Nsanyuke. Enyenyezanga mukadde akabina. Thank you. Halima Sambagala Nsanyuke. Enyenyezanga mukadde akabina kanyenyeze nkakase.